Abana aba abari hagati y'imyaka 13 kuza hari 15 bakatorobozwa inyuma ho banyuma yo kubihwa kubakoza kubatungira emirimo omuri Kampala hamwe n'amabara agatarigamwe na gamwe. Aba bakargaye bayitera umurangari gavumenti kureba ngo yabonereza abo bona abakozero kikorwa eki no kureba ngo babatwara umate. Omwe ahabazire abitwagambaho nabo yagira ngo mwishikuru akaruguru cyumwe amwinemu obwesije nkonko bwa hati takumanye kuza kurata subiriyo n'abakola bali onona omwana oyo nali mwagala nnyo kubanga omwana oyo nze namukuza kuva ku myaka 2 n'essaawa eyo watuukidde ku myaka 16 nze mbeera naye taata we tamumanyi taata we amulabidde bukulu mu myaka 15 walabidde taata we ne taata we n'alyoka alaba omwana. Ogu yayehanangiriza gavumenti kurengu yabonereza abantu abakwijana bakora ebikorwa nk'ebi omujyanga byabo basibwe basijja kugamba nti batusasulire baba batubaliwe bakole ki kubanga okuliwa tukuli mu makulu bukyambawo sirya za kuliisa bantu bamusibe baba nazimpa nziriye nkufunemu ki babasibe. Tusaba gavumenti etukwatireko etuyambire ku baana baffe abantu aba babakukusa nga babatwala okubakozesa oba kubakozesa oba kubatunda gye bali babatwala simanyi naye veyo tukwatireko n'amaanyi abantu abo. Bamwe ahabazira abandi abitwagambaho nabo bayoleka ko bwahati berarikirire abwanye nchakare y'abana babo kutandikira ku bifo ebyo byennyini naddala ennyonze kyemanyi lodges tuziyina mu bungi tuyina sports betting centers tuyina amawoteri mangi tuyina kala abantu abo twabatekako netteeka nti bwe bakozesa omwana era n'asangibwa n'omwana atanaba kuweza myaka 18 avunaanibwa butereevu era eyo enforcement tubale tutera okugikola mu kibuga kyaffe naye ensonga eyo yo tugenda gifuula y'amaanyi tugenda giteekako essira era bwenzira yekyazanga kye tugenda okutandikirako. Njagala okusaba poliisi ya Uganda n'okusingira ddala ey'e Lwengwo ng'eddoboozi ndiweerereza ddala DPC wa Lwengwo diso owa Lwengwo RDC wa Lwengwo n'ekitongole ekikesi ekya poliisi kye bayita side batuyambe nga tusobodde okufuna abantu abavaayo ne baleeta enkozi z'ebibi zino ezikabasanya abaana abato abatanneetuuka ne babatunuza mu mbuga ya sitaani ne babasubyako ne babakosa n'obakosa lwakuba oluusi abamu teboogera ne bakoseka. Batuyambe baleme kubuzaabuza bujulizi ate oba n'okuyambako ku nkozi z'ebibi bino okuzitolosa kuba tukitegedde nti wali abavujjirizi abali mabega w'ensonga eno nga bateekamu essente okulaba nti omuze guno gusigibwa gusaasaane wonna nga tebana bayinza kukikola okujjako nga batataganyizza obujulizi obuzuuliddwa ku misango gino. Eki kyahariza abebembezi abarumeya wa Kyazanga omwami Isaac Sejjoba okushaba poliisi kureba ngu yataaha omu nsonga egi kubasa kuleetaho oburinganiza. Kyetusaba poliisi nti kuno tekolanga bwetera okukola poliisi yaffe etera okukwata abantu mwatu neebatanga tennabona kutegeera musango gwe bazizza kansubire nti kuno bano bagenda batwala mu wa state attorney asobola okubanga sanctioning file zino zigende mu kooti ekyennaku nti ate bamala okukwatibwa ate mufe mwe muva abakulembeze baffe bennyini ate abagenda okuwolereza abakwatibwa n'abaana bano mbadde kuno nsaba abakulembeze bannange abaaliko kati n'abasuubira okujja ndi bwe tuba tunoonya akalulu mu balonzi tukanoonye mu makubo amatuufu so si mu kutaasa abalina ebizibu nga birimu n'okukabasanya abaana. Musango nagomola okuŋŋaanya abaana okubatwala mu nkola yonna ne okuba okukola emirimu gyonna tekikirizibwa kukozesa mwana ali wansi wa myaka 18. We komishona wa poliisi olukuvunaanizibwa abantu abakukutubwa Julius Twinumujuni yashobora kufairo y'abaana aba yatwirwe omutonganizo wa gavumenti omuri Kampala nkandi baza kukola kyona ekikubasika kureba ngu bagikuratirira n'amazima hamwe n'oburinganiza. Fairo bagiita headquarter ku DPP's office era ngenda kukigezaako nti njogera n'aba DPP's office tulabe nti file eyo bagikorako mangu making sure nti tukigezaako okukifollowing okulaba nti tibakikwata bubi kubanga twagala kino ekintu tulabe nti
bano abawala tubayambako mu mitendera gyonna. Gashakwa nuwa Kintu awa Sky TV agensho.